nze Kawuma Henry omwami wa Ssaabasajja mu emmere yake Gombola mu kibiina Kampala Masekkati. Njagala okweyanza Ssaabasajja olw'obuvunaanyizibwa buno bwe yampa olwaleero okuba nti nze nkuliddemu enteekateeka y'ebirabo bye ng'emyaka giweza 3 ng'atudde ku Namulondo. Naye ate era njagala n'okwongera okumwebaza olw'okutugabanyizako ku buvunaanyizibwa bwe, ku buyinza bwe, tumukulemberereko abantu be. Ssaabasajja tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Lwange ng'ow'Eggombolo ne bannange bonna twongera okweyama titugenda kubeera bawulize, tugenda kwongera okuweereza n'amaanyi. Kuba olunaku olwaleero lubadde ng'olwongera okuseesaamu enku mu kyoto. Tugenda okwongera okuweereza obutajuza bantu ba Kabaka. Njagala okwebaza abantu ba Ssaabasajja abaleese ebirabo ebiyitirivu olunaku olwaleero nga tukuza olunaku luno. Okuviira ddala ku nte, embuzi, muceere, ebintu byonna bino byolaba wano abantu babireese nga babireeta mu ssanyu. N'abantu okuva ebbanga tubadde mu lubiri wano abantu basanyufu okuba nti tugenda okujaguza emyaka 30 nga Ssaabasajja atudde ku Namulondo. Tumwebaza okubeera omusaale mu byenjigiriza. Twebaza Ssaabasajja era okubeera emunyenye y'okulwanyisa obulwadde bwa siriimu kubanga obulwadde bubadde buzzeemu okusitula enkundi. Naye ffe era ng'abaami be tugenda kwongera okutuusa ekigambo ekyo wansi. Ate twongera n'okwebaza Ssaabasajja olw'okutuwa entambula. Abaami atuwadde entambula, atuwadde buli ekyetaagisa. Tewali kintu kye tuyinza kwekwasa nti ate kino, kuba buli ekyetaagisa kyonna Ssaabasajja akoze eki akituwadde. Tugenda kwongera okutuuka ku bantu be, tugenda okwongera okukubiriza abantu okwongera okukola, okulima emmwanyi, okulwanirira obutonde bw'ensi obutabusaanyaawo, okwongera okwagazisa abaana abato n'ab'amasomero enteekateeka y'Obwakabaka. Tukuyozaayoza nnyo Ssaabasajja. Wangaala nnyo ayi Ssaabasajja, wangaala nnyo ayi Ssaabasajja, ndabiranga ddala.